kale lunaku lwakutaano embeera eriwo mu kaseera kano nti Amerika yandiyolekera akaseera akalala akazibu ennyo oluvannyuma lw'okuba nti waliwo tariffs, waliwo emisolo egyateereddwawo omukulu Trump gyasobodde okuba nga imposinga mu kaseera kano, era nga tusuubira nti kino bwe kinaaba tekiteredde wayinza obaawo olutalo lw'ebyenfuna mu mawanga gano ag'enjawulo. Era nga wetwogera mu kaseera kano waliwo amawanga gavuddeyo ne gagamba nti nedda Amerika bw'aba ayagala kubanga atandika lutalo lwa byanfuna, naffe tugenda kubanga tulookinga ebyamaguzi bye nga tebingira mu mawanga gaffe kubanga alabika afuuse ekirala. Banna Canada nabo bakaaba, tulina bannaffe aba China nabo bakaaba abataddeko emisolo. Waliwo amawanga agamu agagaddewo boda ne Amerika nga gagamba nti bakyasobola kukolagana na Trump singa n'abatakyusizaako mu mpisa n'engeri gy'ali kutambuzaamu ebintu bye. Waliwo amawanga getusuubira okuba nti gayinza osuffocatinga singa ddala Amerika enyigiriza nnati gyeri kutandika okuba nga eteekawo mu lutalo olw'ebyenfuna, nga muno mwe muli Ukraine, Canada, Israel, Lithuania, Japan, Korea n'amawanga amalala awo. Naye nga yo Amerika aba official abamu bagamba nti Trump olutalo lwatandise oluyitibwa baluyita luno baluyise trade war, olutalo lw'ebyenfuna luyinza okumaliriza nga lwonoonye mu Amerika ne lwonona n'amawanga gali kuteekawo. Kino nno bagavana abamu bavuddeyo ne bakiikira enkwawa ensingo nga bagamba nti Trump kyakola si kya magezi. Mexico yo esobodde okuba nga eggalawo ensalo ezingira mu Amerika kye bayita boda, nga kati mu kaseera kano bw'oba mu Amerika nga weetaaga okuyingira mu Mexico weetaaga okufuna visa, ate no Mexico ayagala okuyingira mu Amerika yeetaaga afune visa. Yo Mexico egamba ntejja kkiriziganya na busirusiru buno Trump bwaleese okuba nti alemesa enkulaakulana y'ebyobusuubuzi, era Mexico yavuddeyo n'egamba nti tejja kukkiriza kuvunnama yadde Amerika yeeyita superpower. Mu kaseera kano njagala okutegeeza nti yo Amerika esigadde ewera enkolokoto n'okwambusa omusolo omungi ku bintu ebiva mu mawanga nga China n'amawanga amalala ebingira mu Amerika. So ne bannaffe banabala ne baga nti bwe kiba bwe kityo ebikolebwa nga biva mu Amerika nga nayo bingira mu mawanga gaffe, naffe tugenda biteekako envumbo. Ekiri wano si kyangu nnyo, naye katulengera okuba nga tubasabira. Kankwe ku ddoboozi lya gavana omu owulire kyagamba. Donald Trump is lying to you. Here's the truth. It's simple. Tariffs are a tax on Americans. When you buy something, you pay the tariff, not some foreign country. Trump's tariffs will raise the price on things like tomatoes and prescription medicines, electronics, toys, and more. Grocery prices are rising because of Trump's tax. New car prices are rising because of Trump's tax. Beer prices are rising because of Trump's tax, and he has no plan for what happens next. He doesn't care about the farmer who relies on machinery from Canada to operate their farm, or the small business owner who needs supplies from Europe, or the parents who need to feed their families every day at a reasonable cost. While Trump is causing higher prices in Illinois, lowering the burden on working families is what we're all about. We've eliminated the grocery tax and raised the minimum wage. We lowered income taxes on workers and erased medical debt for nearly 300,000 Illinoisans, with more to come. And while we can't combat every part of Trump's tax, it's a start. Governor agamba nti Trump anyigiriza nnyo abantu abakola nga kakati ebintu bya kulinya emiwendo kubanga n'ebifuluma mu mawanga amalala okuyingira mu Amerika nabyo ne bannaffe bajja kunyigiriza babenga omusolo gwongezebwako. Embeera y'emu n'ebiva mu Amerika ogenda mu mawanga amalala. Kino tekikosa Amerika yokka wabula kikosa enjuyi zombi. Ampuliriza Trump jaza Amerika ereseba na Amerika nga buli omu atandise okubanga yeewuunya. Program Evening Drive lyanda kulyanda kutusibwako bannaffe ba Genacof DS Syrup ne Pain Aid Capsules. Mbebaza nnyo okumpuliriza, ngenda komawo ekiro mu program Friday Masala mwebale.